Kale Sonko Muhammad gange muli mutya obulamu bugenda butya twongera okubabuuzaako n'okubajjukiza nti tukola airport pickups nako olwaleero twagala twogereko ku nsonga emu ey'enjawulo. Tulina abantu bangi abatugoberera abakolera emitala mayanja n'abali wano ewaka. Buli muntu yenna akola okulaba ng'agenda mu maaso era obulamu bwe okweyongerako. Oba kitegedde bulungi nnyo. Kale ndi Angel Marina wano kamera oba muyite Mayira Angel. Nzo munonyako mukuto gwa ku TikTok. In fact akola ne promotions if you there nga wetaaga challenges wetaaga kutambuza waka. Tujja bawa examples abavubuka nga bituzitukolako nabo. Nzo okulaba waka wa Loverboy. Amanyi gayinza baga mu kugoga ava ku account ya Mayira Angel. Then ono mpya gutu movie nga naye that is Sam Kent. Waliwo n'abalala abajja mpola. So abakutte mu kintu akikwatira mu ddala bwati. Ekibanga kitambula nga tinaffe tumiyambira wamu. Brand twale wamu yene ya Good Talent Management. Ensonga ya sente efuse ensonga ya sente. Ensonga ya sente etabuse. Abo kitegeera. Tuba tukyali awo ate ntulira omusango omulala ate n'olira omusango omulala. Ng'ebintu ebimwe obutabuzi bibuusa maaso kubanga bwensozo okubagamba nti omuntu yenna wobeera oli obeera owangaalira. Oyiya nnyo okulaba nti okola akasente obeemu n'akasente mu nsawo embeera etambule. N'essente oyinza zikulojja okubanga ozikuŋŋaanya. Olina kozesa banka. Nazzi kuno abantu balinanga banka zaabwe waka. Omusajja mukulu atunda ekibanja obe mwanyize oba kotoni oba pamba n'asima ekinnya sente n'azipakira mu kadeya n'aziziika eyo bw'ayagala okukozesaako nakozesanga batyo mpola. Nekijja nga kitambula mpola wano abakyala bo ku mizigo omwami we yamulekeranga akasente ng'afise za kameeza ng'asolako mu kabokisi akasente akatintini 5 10 2 zifaanaganako ng'ezo mwezi okuggwako ng'alina akasente k'alina abamu nga sente bazitwala mu bibiina. Tutwale wana abakyala tuterekeyo akasente kaffe mwaka eguggwako kibira kya nigina kitule buli mwagaba n'akake kati ebintu bigenze byeyongera mu supu banka ne zijja abantu baite bategeera nnyo ebintu bya banka bagezaako basensitizinga ne batuuka mu mbeera nga bategeera ebintu bya banka sente bazikwata ne bazitwala mu banka ne bagamba nti zirina okuba safe oba okitegeera naye emiranga egiva mu bannayuganda ensangi zino oba n'ensi endala simanyi oba no mu Uganda wokka nga sente okubanga zibulankanyizibwa mu banka kisusse kitabuse obadde oyinza okubanga owuliranga kiwulire mu ngambo ne kati kitabuse. Twabadde tuli awo emabega ne wabaawo omwami omu yafulumya video ngali ku Equity Bank branch y'Ekireka nga akasente waliwo akasente akategenze bulungi kubanga kalabika milioni ze 10 nekwata video nga akabya Senteze mubye sente zange mupe sente zange muzizeeko bjuzi buno mbuyina bank statement zino zirina sente zange zagenda ku account zammwe sente zifuse sente mupe sente zange. Ekibamukolera ekyamanyi nnyo muyamba kumuddukako mulekaawo n'abasirikale betwalaba mu video katambika atambula muna muzenga mukalaba ne bamufulumye ebweru ne bamugamba wayi weyongereyo va wano oba okitegeera oba byaggwereddewo ebyo y'omwami tetumanyi bulungi nnyo ne babamwanyina ffe mu Kadaama yavudde naye ng'alina sente ezabulira mu banka obeera yabadde Equity oba yabadde banka ki embeera neetabuka netugamba bannange bya sente bibadde bitya muna Uganda ali eyo obadde okimanyi nti sente zo naawe gwali awo andaba zina engeri gye zitwalibwamu abamu ng'oyinza ogitegeera oba butagitegeera abantu bangi abateeka sente mu mabanka kati bazirondoola lwe bamubye nnyingi lwamanya nti bamubye sente milioni 10 milioni 2 zivuddeko mu milioni mmeka naye olwa akasente akatintini akagenda kasigala yo emabega oba akagenda katwalibwa. Bwe nali nsoma kyali kibiina kya 7 omusomesa yali atusomesa mujjukira mzee wange mzee Kimbowa yatunyumizaako omuntu omu yali akola mu gavumenti yagaggawulira ku speed eya waggulu nnyo naye nga beebuuza jjajja sente nga tebaziraba ne batandika okumunoonyerezaako ne bamukwata okwagala okubowa ebintu bye paka yabatuuza ku mmeeza n'atandika obbannyonnyola nti we n'abannyonnyola temuntwaleko bintu byange munaabinziriza nti ye naye tunnyonnyole sente nnyingi zino zijjawa n'abannyonnyola ng'ekituufu sente yalina sente ze yatwala mu ngeri y'olukujjukujju naye nga ne bazitwalako nabo tebakimanyi nti azitwala. Ekyokulabirako abakozi ba gavumenti bangi oba mu bakadaama bali ku kyeyo ne basse Kadaama n'abatali bakadaama bakolera ebweru w'eggwanga abannamulye bannaffe abagenda okukola ekyeyo abayimbi abali eyo n'abalala waliwo akasente akagenda ku akawunti nti osevinze akakadde leero enkya n'osevinga emitwalo 89 kati ate n'ofuna obuzibu n'ojjayoko sente ku akawunti yo bampeyo emitwalo 2 oba kujjako emitwalo 2 banka erina akabanka fika esalako olwa akasente ke basala akatransferinga sente ezo nti otedde sente zo akakadde ku account naye oteka akakadde ku account waliwo akasente k'omusolo akavaako. Ekyokulabirako bajja gamba nti basazeeko emitwalo 10 n'ebiri mu 7 mu 8
okitegeera sente zinebera nga lwaka sente olwo 8 olusigalamu ebibiri enkaaga ataano ezifanaganako bwe zityo okwongera okukinya omukyala mbaza ku story y'omukyala yagenda okubannyonnyola nga akasente gwe kookattagenderera ke kagenda kava ku akawunti yo ekyokulabirako nti minisita asasula obukadde 38 mu 85 omubaka wa parliament nti asasula obukadde 20 gabanneeta ogategerekeka naye babeera bagamusasula balina sente zibatemako waliwo eziNSSF ezigenda ne wabawo eza banka fee nti oba nusu 708 mu bweziti kati ekyo 8 kigenda kisigala omukyalo li kye yakozesanga nti tugeze gavumenti erina abakozi abasukka 6,000 kuliko 8 ekisigala ku sente za Angel kuliko 2 agasigala ku sente za Sonko kuliko 7 ezisigala ku bweziti kuliko 8 kuliko 1,500 kuliko bweziti kati waliwo sente nga gukusaidiyo sente nti bakubba emitwalo ebyo ogenda kukuba enduulu nga wantu kyalikolera wano mu Uganda naye singa onaagenda ku kyeyo ne basasula emitwalo 9 zobadde tofunangako banka nesalako emitwalo 3,600 notuka kudizi withdrawing azijjayo eno n'abakozi asalako ne bajjako n'omusolo kojja sigalako nga lwe emitwalo 2 egyo gyotajja kugenderera nnyo ezijja okuva ku akawunti yo abantu bano bazisigaze kati ogoberawo ne wewunya n'ogamba abantu bano abatoga ntutereka sente tebatujja kuza kutereka batujja kuza ku withdrawing ebimu bitambula bitya nga lwaka sente akatwalibwa mu ngeri y'olukujjukujju kotajja kutegeera nga kava ku akawunti yo kubakkiriza obagaana bwobanga olina banka gy'obeera okola nabo oba mobile money bebakuwa layini eyo bebakkiriza okukyusa pin code basobola ogigaana bwe baba bagambye tojja kuba sim line basobola okugijjako ng'olowooza kizibu nnyo bo kumanya pin code yo kizibu nnyo olowooza si kizibu kitegeeza lwakasente akayinza okugenda nga kagenda kati kkiriza obagaana abantu abasinga obungi abali ku mawanga abasindika sente abali mu Uganda abakola business abateeka wano waliwo akasente akayinza okuba nga like kava ku akawunti yo kotayinza kubeerawo nakutegeera naye nga ako toyinza katunuuliza amaaso ng'ekintu kyojja okutunuuliza amaaso babbe miliyoni 5 babbe 10 babbe batya kati waliwo kye bagamba nti practice makes perfect nagamba nti omwana ng'anaaba n'omuzaava buto nabba akakebe kamune n'akwata muva n'akola bw'ati agenda okukula okutuuka myaka gawera 3 ng'asobola n'okuteega omuntu n'amukuba n'amutta oba ne balumba essundiro ly'amafuta nga balina n'emmundu ze bakozesa okubba abantu kati kitegeeza gubanga muze ogujja gukula empola empola bakugyeko 8 oli bagyeko 2 oli bamugyeko bati it depends ku sente zo ate bino ebintu bikolebwa nnyo mu bantu ffe abawansi abatandika obutandisa okubanga tweyiya bikolebwa nnyo mu bantu ffe bwe tutyo nti lwaki ogwe Kadaama ali toyina auditor agenda kubeera nga tulunira sente zo nakuzirondoola gwali ngwe nanyimba z'abapangisa toyina sente zo genda kusasula auditor abeerawo ng'abala sente zo ziri zitya zikola zitya n'ate abagagga babifeekerayo omuntu gojja okusanga nga tojja mubba wadde nusu 7 ebiseera ebimu nga balina ba auditor abagoberera sente zaabwe nga babala nnyo nga bw'owulira kye bagamba nti gweosobola okubeeraawo nga tomanyi bintu bino bitambula bitya oba n'obeerawo n'ogamba abagagga bakopi tagaba sente nfunye ekizibu kya mitwalo 2 kyo kalina nabo kadde katayinza kunnyambako abalirira nnyo sente ze n'ensimbi tojja mmalaga mubba sente kkiriza obagaana ajja kufiirawo ajja kulemerako so ebintu bya sente ne bibeera bwe bityo nziwe nzijidde okukola emboozi eno waliwo omukyala gwe twalabyeko ng'akaaba amaziga ali ku banki ya Centenary ng'atambula ku mitimbagano ng'omukyala ono bambi akaaba awanjaga nga kigambibwa mbu obukadde obusukka ku 10 bwabuze ku akawunti ye ng'aweddemu oba alina kye yatunda oba abadde azisonderako mpolampola oba zibadde zino obukadde obusukka ku 10 nga bolamba bifaananyi nga zaageze maaso nzikola ki ne zibula ku akawunti ye sente z'Abannayuganda ziragawa gavumenti weeyaayo ensonga eno agenda okugiyingira mu kulaba nga kakanyembeera eno kubakkiriza obagaana kati kizibu nnyo okulaakulana n'okola sente zitegerekeka nga tolina akawunti mu bbanka ebyokutereka sente ewaka oriskinga obulamu bwo kkiriza obagaana omuntu amanya nti olina akakadde mu nsawo oyo ogenze nako olinnye boda ne bakuteega mu maaso okukuba okutta okugyawo obulamu bw'okutwala akasente ako oba okitegeera kati sente zigenda terekebwawa abantu baddemu kusima binnya bazireke mayumba nga mulimu ne bakazi baabwe gwe batamuzaana naye nga osobola mu nyumba mukazi onaziwa nozitwala oba nakupette nakupangira abazigwa abayinza okujja okukulumbagana ne bakuyingira ne bakubba oba okitegeera kati so bino bigenda kukolwa bitya banka zetubadde twesiga naye bakubadde obukadde bumeka oba buwumbi kandi bugenda ku akawunti eya banka omuntu anakutta kijja bba kizibu because agenda zifuna ate ajja kutta naye nga tayinza obutasobola agenda zifuna mu banka kitegeeza ajja losing interest
oba okitegeera abantu batandika kumuvinga na ssente luli ensasula lwo omuntu agula ebintu ebinene ng'ensasula ya ssente tebalina zikuwa mu cash bakozesa account ne baziwa yalinga ku account message yo n'ogifuna nti ofunyeyo ssente bwezi ne kibanga kiwedde n'owaayo wa poloti oba motoka ya bbeeyi ebifaanaganako ng'ebyo tukozesa banka abantu abeebweru okutusasula naffe abalino okubasasula oba okitegeera kati weeyaayo emiyango egimu gibadde nga mu kampani z'amasimu zimu ndi mwajjeko ssente zaffe mukoze mutimu blocking the number yaffe n'abafeere ebigenda maaso bwe bityo kati weeyaayo government so tugenda kola tutya eri ensonga eno kino ekibuuzo nkibuuza ggwe nange gwe omuntu yenna ndaba Munnayuganda ali mu ggwanga erya Uganda oba akolera ebunaayira ekya ssente zogenda ziprotecting otya kwa tubadde nga tubawa amagezi tusindikira maama wo ssente wadde taatawo omuntu ayinza ofuna obuzibu akola biki biva Uganda ngaguddewo account mu banka bw'omuweereza ssente azikwata aziteeke mu banka kati gwakuwa banka statement oba kuweereza message eraga ssente zigenzeeko oba kibeera account yo ng'oli eyo omanyi akasente kagenzeeko olidda wonna wolikagirako n'ofuna ebyokukola oba bwe kawerawo byoyagala okukola tewaziyo miliyoni nga 5 nga bakunoonyiza akapoloti nga bakagula nga bakwendagano n'ebigendako ogenda okoma mu Uganda nga bweziri kati tugenda kukola tutya ebyokola tubiveeko tunafukanga binyonyi katuna anasobola tulabira olabirizi bwe butyo kale kasabe tukikwatako laba bakinzo otereramu ne kati waliwo ekibuzo ekinene gwali eyo tukoze tutya eri ensonga zitulondodde tutya n'ekirala tandika okubala abale nnyo gwe aweereza akasente wadde kati n'okabale nti mpeereza emitwalo 5 banka esalako bweziti solo guli bwe guti zisigala bweziti tuda account bweziti ogene ngo gatagatta paka emyezi ng'esatu olabe zinaabazezo oba kuliko n'egiba mitwalo 2 ginaaba gyetoddeko egiba gyetoddeko girazeewa we should claim for our money. Ndi Angel Marina ne Angel ndine Maira Angel wano ku kamera nze Sonko Muhammad tukola airport pickups obango koma mu Uganda solo tukonako ndikukima kukisana tukuvuga paka ewaka ewa mu kumyango direct tungoye bajukiza aba suplex gym abasangi bwe boyogerere kavule ekirinya ku nsonga ya Duiro Betty's Touch ni pite studio abasangi bwe bulobaawo ku nsonga y'okubantu yagala okunyirira kupangisa gomaseze okumikolo kulabika obulungi ennyonyi ddala Betty's Touch and Beauty Studio nze Sonko Muhammad Maira Angel yabadde ku kamera kulwa Katonda ensi yange assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yiteeza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.